Abantu ba Kabaka kosa n'abayizi b'essomero lya Valside Academy Masajja bakedde kukola bulungi bwansi ow'omuggundu okukuuma ekitundu kino nga kiyonjo. Omutongole wa Kabaka atwala ekyalo kino ekya Ssaabagabo Masajja Alexander Kasumba agamba nti bulungi bwansi nkola yakwegobako ndwadde era nga kikwata ku buli muntu okumwetabamu okusobola okubeera abalamu. Bulungi bwansi y'enkola ey'okwerongoosa, okweyonja n'okwezza obujja, era nkola nnungi nnyo nga bwe mulaba essomero lino erya Valside Academy bwe lyenyigiddemu. Ono akubiriza abantu okutwala ensonga ya bulungi bwansi ng'ekikulu era n'asaba abakulembeze okukolera awamu okusobola okukuuma ebitundu byabwe nga biyonjo. Era nga bwe mulaba abaana bano aba Valside Academy, era nga nze omukulembeze wa Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kino, nkubiriza era nja kwegatta wamu n'abakulembeze abalala tukwatire wamu tugatte amaanyi n'emikono, buli alina obusobozi tulabe ng'ekitundu kyaffe kibeera kiyonjo. Akulira essomero lya Valside Academy agamba nti basazeewo okukola bulungi bwansi bakuume ekitundu kyabwe nga kiyonjo okusobola okwegobako endwadde kosa n'okumanyisa emiti emito obulungi obuli mu kukola bulungi bwansi. Abaana abato tusazeewo okukola bulungi bwansi nga batwegasseeko bategeere nti twetaaga okubeera mu bifo ebiyonjo, nti ebiseera nti weebeera mu kifo ekiyonjo oba weegobyeko n'endwadde eziva ku bukyafu. Ennaku zino twalaba kasasiro yatta abantu, nti kati abaana kino kibawa obuvunaanyizibwa okuyiga nti kasasiro teetaaga kutuuma, kasasiro yeetaaga okulabirira, okumujja mu kifo watalina kubeera. Kasasiro bwakwata mu myala agaana amazzi okutambula, ensiri ne ziruma abaana ne balwala omusujja, y'ensonga lwaki abaana musazeewo tukole nabo. Abantu abalala abeetabye mu bulungi bwansi ono bagamba nti oluvannyuma lw'okulaba kasasiro yabuutikira ab'ekiteezi kwe kusalawo okusitukiramu era ne basaba abazadde okufaayo okumuyigiriza n'abaana baabwe. Olunaku olwaleero twaluwaddeyo twetabe mu bulungi bwansi, tulongooseeko mu kyalo kyaffe kino omuli essomero lyaffe, tutambule nga bwe tulongoosa n'abayizi tubalage nti obuyonjo kintu kya muwendo nnyo. Abazadde mbakubiriza bo bennyini okulongoosa we babeera, kisobozese ne bano abaana baabwe okumanya nti kirungi obutamansa kasasiro. Wakati ebisasiro bwe bibanga bikutte mu mwala, ensiiso ogenda ne zibiika amagi ekiviiramu omusujja. Shafik Galiwango, BBS Terefayina. Ng'enkuba efute